Seboseka musajja weddoboozi si ddungi mbadde njogerera ku nkuŋŋaana nnyingi n'olunaku lwajja twabadde buddu ate n'ekiro kya leero n'okujja wano tugenda kubeera ne debate ku NTV okuva essaawa 2 okutuuka essaawa 6 ez'ekiro. Tugenda kubeerayo ne Pulezidenti Kyagulanyi n'abalala bonna abatuwerekeddeko tusobole okulambulula eggwanga lino twagala likole ki. Salaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Omanyi Mukama mulungi nnyo. Saba Mukama Katonda akkirize edduwa yaffe. Nange no Mungu bwe tuba tumusaba naffe tuyinza okuba nga tenze wali wa Allah waddala. Omanyi Allah waliyu tayisa ku baseeka bano bokka. Kyokka bwe tuba tukuseera tugamba abantu 40 baba mulimu akusaalira oyinza okulowooza nti seeka yasinga emikisa naye walwamu musajja nga Katonda amwagala nga Katonda amukola ki nga bwabeerawo n'akusabira si seeka wa bulijjo naye nga Mungu we gwakola ki gwawulira. Nyinza okuba nze omu ku bo. Nze Mungu anyagala ate ambeeredde wakiki wakisogende waki bino byonna ebiriwo. Njaga kusooka okwebaza abantu b'Ebutambala. Nze nga Muwanga Kivumbi wallahi mpangadde nammwe emyaka kati 12. Mwebale kunnonda. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire eki era ne bendituuka ewa Mungu nga waliwo afise nga w'Ebutambala agenda mu jjala ne baŋŋamba nti agendayo n'omulala n'ensanga omukyala ow'Ebutende ndikulwa ne ŋŋamba ku be mwankolera oyo omukyala mumuggyeeyo ngende naye muki mu jjala. Ekyokubiri ekisinza okutuleeta wano bino ebyobufuzi bye tulimu mbabulireko ekyama tusigaza ennaku 3 n'endala 15 zennaku 45 bino byonna byetwesikanga nabikole ki. N'olwekyo tokyawa munno tovuma oli tokola eki bemunaggwa nja kusigala nga nze Muwanga Kivumbi wano nja kusigala nga Abengonge webali benawasamu bajja kusigala nga bwebali mulirwanaawo ajja kusigala. Kati noma nefitina gyoleeta ku muntu yaki kati wano walinda bewanzize wano seeko omuntu akalubirira embeera neyeerabira nti na mukulu wa ddiini n'ava mu mbeera n'alowooza ng'alina endowooza ti abantu bawana abatwalira mu kiki nti banaatambula nga bakola ki agenze yekka n'eccupa ye. Kakati seeka awo otuukirawo ki awo omukulembeze w'eddiini okola ki otuukirawo ki gwe ate nga booleka wano basajja basiraamu eddiini gyesomesa egamba ali musirimu akul buli musiraamu muganda wa muki wa munne. Kati seeka awo tujjako kati baseeka bakoma abaagala okukola ebyobufuzi musse wali ejjuba tukole nammwe ebyobufuzi. Mumpuliriza bw'oba seeka ng'ogwa eno bannange n'okwesimba kwa bano bamaseeka n'okwesimba bakkirizibwa kubanga bataaga bbaluwa ya siniya ki 6. Bw'oba ogenda ku bino ebirala ng'ebyamagombolola eyo n'ebbaluwa tokola ki kyeweeteka. Mwe baseeka muggyemu ejjuba mugiteeke wali mujje mu mazina g'enkima tubakubirayo akalulu n'ebyenda bibakola ki nolwekyo temwerimba gino emikolo gye mugamba nti gyammwe obusiraamu butugamba ti obusiraamu ddiini njujuvu. Nabbi Muhammad mbitubuulira yali mukulembeze mu ddiini yali mukulembeze n'ebyobufuzi yateekawo n'emisolo. Abasiraamu ebyobufuzi tutambula nabyo buli we tuyita naye kuba kuziika ffe tubikola kubanga eddiini yaffe ki nzijuvu. Mwe baseeka munyweze Kurane ne hadisi za Mutume bulungi musooke mutembeeta abantu bembaga abamu baabawaayo akantu nakyo mukyogere nakyo mukikole ki paka kibano ekibatawaanya bamaseeka bano baabawa ekyoja muki naye ekyoja mu miro mwe baabawaako bakiteeka mu jjuba ki yabe ne bakikola ki kati
bajja wano mu mikolo yagamba nze Seeka w'Egundi ate nammwe tetugenda mu maaso nga Uganda ekyuse nammwe abalagira abantu abalamesa enkyukakyuka nga muli mu madiini nammwe tujja kwakwatako kamawulire otalo tuliko mulumanyi kwejjekonze okubombaka waaki ekyo si kye kisinga obuki nakabaka emyaka 12 si kyekyo kunsimbangaddeko myaka 12 yebe naabuvaako siisigalewo mwena abali wano mwena wano muli babaka ba palamenti muli bakansala temulya temunywa temusulawo obulamu tebwagala nekyo teri kikunvumisa teri kikumpisizamu maaso kubanga mwe abantu b'ebutambala mwasima nze nekinvumisa mwe mwakimpa nze bano ekibankyayise mwe bakikola ki omukwano gwenyina n'abantu si gwange bembadde nva ewaka nze kambabuli ebyobufuzi nze nkola ebyobufuzi wano ebutambala siina muganda wange abikola siita n'abaana bange siita nabaki nvuddeka nga ndina ki n'omu bano bonna bwolaba banjagala okukamala ababakwasa emmeeme ababeeraliikiriza banjagala kuva ku ntobo ya muki ya mutima n'olwekyo mwenna abalala abali eyo eri waddembe emmeeme kaki omusajja atandika demokrasi people power omusajja atandika demokrasi yali mu Falansa yagamba ebigambo bino bya luzungu nengenda byogera egamba omusajja yagamba byoyagala byoyogera okuliriza bwobyogera n'emmeeme ekola ki ensindukiriza naye olw'okwagala amaanyi ga demokrasi nja kufa oyogere byesaagala kukola ki kwogera bava abadde wano nanyogerako amenye gumba abadde wano nanyogerako ekirala ne bannayogera nze sibirejula ndi wattala ndi waki era beebutambala njagala buli omaddayo ewuwe mwerondo omusajja mu palamenti enjasa biki omusajja njasa biki bigu era nga njagala obulira abaagala okunvuganya omulundi guno nakyo kankibabulire bakootakoota mugaki mumanyi lwaki bebaba bantya eŋŋando olidde bebaba bantyawa nenduka eŋŋando ensi nekankana ate olwo bwengenda nesala ebulo negenda ekibibi negenda egombe negenda wa olwo muba mukyaliwo olaba omusajja akusambye mu kisange kyo ne mukyalawo nakudduka okakasa nti omusajja waki atala mbadde ekirala bw'oba osinza amaanyi gyenvunga wano onkuba ekigo nange ekikole ki naye benzija bonna abakuba ate bano benkolako nabo benvuganya nabo bali confused mumanyi lwaki bali confused osanga omuntu owenarem osanga omuntu waki ngagamba tawagira kandidate waki wenarem abo nga nabo muvuganya nabo nosanga sentero wenarem ngayambala shuti nanekaneka nambalo nagamba kinze mbagira atali wa kibiina ki kyange kitegeeza ati kyabeesimbye obutambala wano ensi yabwe gye bawangiramu yabukuusa kambabuli obukuusa bwe balina abo bagaayi bagulendeka ekamba nga kaisa ms kakulima nakuwutiisa buli wojja ababeera ku tiktok kalina akazindaalo ka bbulu buli lwokalaba bagula abalimbi n'abaki n'abawudiisa naye ngono bwayogedde kyani buli muntu abako kyagera ekirungi sekani abadde wano Seeka Kyaddondo agenze n'agerayo ekingi n'agamba nti twabategedde twakoze eki amazima twabategedde abo abatugamba nti babusaawa essaawa eyo ya baasi bamuseveni ddala bamuseveni ki kati waliwo ababagamba twagala kukola ani nanyini gavumenti ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni buli ani alina bajeti ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni babadde naye emyaka 40 waliwo oluguudo lwa kolasi lwe najja kuno waliwo amasanyalaze genda sanga kuge najja kuno bali bakimba emiti n'amasanyalaze obanga bwe tusimba omuti muwanga temumuwa mubadde mufera abantu twalese Kyagulanyi Ssentamu abeere pulezidenti wa Uganda addako tukomye obulimba bwammwe